Mpuuga asaasiddwa olw'okuba nti alabisiddwa nnyo kwegamba abaana bamufudde ow'ebigere ng'atali wa kitiibwa. Mama Fiina munnange naye akoze eddaame ate Daniela Mukaka-Million asazeewo alumyemuuko katono nti temujjako nnomya. Balamu ye alaze obusosoze era bw'abeera ewaabwe eyo muganda wange Ebunyolo byabagamba tebiwoomesa nakabolulu yadde n'akamu. Kaadi ya Nuupu evuddeko obuzibu, abantu balanze okugenda nga bakuba amavi, balanze okugenda nga munnange beegayirira, balanze okugeegayirira babawe kaadi. Munnange mangi nnyo wano ku Uganda at large genkuletedde essaawa eno, era gwe ky'oba okola subscribinga, likinga ate sharinga emboozi ebeekusanyusizza okukusa n'okubeera ng'onyiga notification bell osobole okubeera nga ofuna buli mboozi yonna gye tuteekayo. Tutandikidde wa mukulu Kasuku. Kasuku avuddeyo n'asaasira Mpuuga nti nga ebintu bimukyukidde nnyo kwegamba afaanagana ng'atali wa kitiibwa. Ow'ekitiibwa atusobedde ebintu munnange biri upside down, bye yayogera nga yeegulumiza ate essaawa eno munnange bimukomeddewo. Mpuuga yankwasizza ekisa ge mazima ebintu the way it is raining on Mpuuga toyinza mmanya nti wa kitiibwa. Buli kyagezaako okubala somehow anyway simanyi kibalo kye naye buli kimu olaba ng'ekimwokya. Kati nina kintu kyenjagala story ya Mpuuga eno njagala nnyo okutegeeza abantu. Eringa bw'olaba Namukasa yavaayo n'atugamba nti Chosen Mbeki n'Amiri baakyankalana. Amiri n'alayira n'agenda ne ku poliisi. Nze nagumya Namukasa ne mugamba Namukasa bw'oba okakasa nti bwino w'omuyina ekijja kikole ki? Bwe kyali ne bwe nabagamba nti bana eshiba ali lubuto ne bagamba era Kasuku oyasama, nze Katonda nanyamba olubuto olukula ludda mu maaso. Era we lwavaayo ne mutandika banange Kasuku kati muddaayo Kasuku kyatugambye ge mazima. You are fools because you know I'm saying the truth. Kati Mpuuga yavaayo n'aga nti ye ebyokuteesa okutabali abasajja takola ki? Era n'awandiikira ne Daily Monitor bakama bange n'adimandinga apology ku byabasejjirinya. Twagenze olaka video nga yeekuba endobo nti baateesa. Kati awo Daily Monitor neekola ki? So sometimes it is a matter of time. Oluusi naffe tulina emboozi ze tufuna nga ziri classified, omuntu agikunyumiza. Obuzibu Abannayuganda twajjamu embeera nti olina obujulizi n'omuga nti waliwo ebintu ebimu ng'obujulizi ne bw'onoobunoonyo otya tebulivaayo. For example batugambye nnyo nti waliwo abasajja abali akasente ka Museveni abamu bagendera mu Gomez. Kati wano Sale yawandiika ebbaluwa General Sale mu mukono gwe gwennyini ng'agamba Lukwago bw'oteetonda siddamu kuwagira. Lukwago n'akwata wansi ne waggulu n'akola teyagenda mu kkooti. Naye handwriting y'emu ku cheatize ezimu yakafuluma emirundi nga 8. Naye buli omu akkiriza nti eyo General Sale's handwriting ku Lukwago bagamba si kituufu. Okitegedde? Naye of course Abannayuganda, omanyi Omunnayuganda baba akwagala. Kati olaba waliyo abantu baagala Kasuku ne bwe bagamba nti Kasuku yafuse wali tekisoboka. Oba kale baba yafuse wali ogenda wabagamba nti baba yafusewo yasoose afukewo. Gwe noga nti kale ogenda ogira naye lwe bakukyawa lwe bakuvaamu. So kiki kyegezaako okubuulira waliwo gye bayita classified information nga bagyogererako mu corridors. Era ojja kuwulira nti info from the corridors of power. Corridors of power, buli wowulira corridors of power byo byowulira nti PPS eyaliwo mu meeting eyo alina gwe yagambye nti bannaye kusinziira ku bye nawulidde nze nabaddewo atuwa ekifaananyi nti meeting yadde teyeetaaga biki tefaananyi. So ne wali baaga nti Mpuuga be baateesa bakole ki? Musajja n'abyegaana. Twagenze omumaliriza nga video gituwe naye bannaye
Israeli n'eggwanga ffe ab'amawulire mutujolonze naye Katonda kyazze atuyambako nti tumala ne tunaaba mu ngalo naye obuzibu era temukomawo tuga nti banaye Kasuku wali mutuufu era musigala mulebera mamwa idiots nonsense. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 ate Maama Fiina ng'abaze okulaba ebyafudde ewa Ssegirinya ndowooza naye n'asalawo n'agamba nange kankole amawulire kankole eddaame. Nina abaana 3 mu bulamu. Fiina ye mukulu. Namugambe kati oli mukyala munnange tuwaye tukkaanya. Naye nina kyendabye ekitansanyusizza ate saagala lumbe lwange kubeerako buvuyo. Njagala abantu bali bakole ki banywe. Nze siri wa kubonyaabonya nti ye Fiina kyosalawo maama wo kyakugambe mulamu kyokola. Teri munnabyabufuzi kujja ng'ayiwa ezziga limu ng'ezziga erimu likola ki litunula. Mugambe kaaba mpola sirika enteekateeka zigenda mu maaso. Teri muntu wa family agenda kujja nga aboyana azunga n'amaana agwa bw'ati wawula essaawa y'obuugi n'awomattuka n'atuma omwana ogenda ete kiba kuli mu kuki saagala nonsense mu kufa kwange. Saagala katemba mu kufa kwange. Teri kulwanira mulambo. Ate oba okuba teri kulwanira mulambo. Kati nkikulaga wano weetudde bayinza n'okunziika. Teri kunsitula kuntwala kunsimbako madagala kuntwala kunzijjako bwala kunsokoola kunfuuyirako mmindi. Teri muntu asinga buzibu nga kukutwala mu kyalo ne bakuteeka mu kukuuza aba ne bakuwerako emikolo nti guyabba emikisa gyabwe. Kati ze Maama bagana abba emikisa. Nze wendi njagala abakungubazi batuule bwe banaaba tebanziise mu maka gange mu kikomera kuba njagala abantu bajje basabe emikisa. Kuba emikisa egyange nja kufa nagyo. Gwe kukwata bukwasi kkubo n'ogamba nvudde London nvudde wa kanzije nsabe ku mukisa wa Maama Fiina. Kubira Fiina alabirirawo ojja osabe emikisa otambulokole ki ogende. Bwe baba tebanziise mu kikomera kyange ne banziika ku maama wange Fiina namugambye nziika bulungi onkwate ne maama wange otutayizo otuteekeko ennyumba ofune kufulu ziri ze bayita mahinno otuteekeko. Naye ng'omuntu ajja okwebuuza ati Maama Fiina lwaki akola eddaame kubanga muganda wange wali omu kati wabula muliro. Lunaku lumu waliwo Comrade Asiimo yalabula Maama Fiina ng'amulabula munnange nti gwaddako gwaddako. Maama Fiina owulira Maama Fiina Museveni asayinize death warrant yo ate ogenda kufa masasi. Nkiddamu gwe omanyi ebiri wakati wo ne Museveni mu miitingi zaabwe bagambye tosukka ogw'omukaaga. Ensonga ezo oba oli awo ze zimuleetedde okukola eddaame kubanga muganda wange anti akubagulizaako ate oba olinda bwambazze. Naye bano babuukira nnyo oba oli awo kumpi buli kimu kye nabalabako babuukira buli kimu. Maama Fiina
era ku nsonga ezabadde erimu kuzika Segirinya nga alabika ali ku saidi ya Mpuuga nnyo nga buli ayogera ku Mpuuga alabika kwegamba ayagala nakumugajambula. Segirinya yakoze kibi yarabisizza okwebaza Honorable Mpuuga mu kamera mu maaso babi wali ogambye Umaru nti teri muntu yenna ayinza kusingira maama taliyo era talibaye. What about lwaki ogamba nti maama wa Segirinya yarabisizza Segirinya oba yarabisizza abakungubazi okwebaza Mpuuga mu maaso ga kamera? Kitegeeza maama kyayogedde tekiri fayino si wekiri. Maama musomesa omubuuza ekibuuzo muleka twansalinge. Kale tuwe ansa. Anze ndi ku kamera. Wabitandise biwunzi. Bannange mutuvumira ku social media ntwogera nnyo. Ate bwe tumala okubatakinga ate ne muga nti ate ne mutuka tusirike gwabirese. Anti mami waliwo okubanga yeebaza naye ng'alina ekimusindiikiriza emabega. Ogambye naye nnojjukira nti bano tebayiga abantu bagezezzaako kubawa levu. Nzijukira mu biseera biri ebya Haji Kwizera nga bamuvunaana bamuwabidde omusango gw'okubira nti nno yali yekakatika ku muwala we Mama Fiina, abantu era abaali bawagira Hajati mama wa Nisha oba ttiimu Hajati bwe batyo bamuwa levu nga bamaze okukitegeera nti yalina engeri gye yeekuttemu oba ne ttiimu gye yeekobanyeemu ne ttiimu Haji okusobola okubeera nti nno oba obwenkanya tebuvaayo mu kkooti. Mama Fiina wakera n'ozaala omwana omwe ow'obuwala wandisanyuse nga abasajja abakwebakako nga bakwata Fiina. Mubuulire olega wano ebitako olega wano ebitako yuyo bamuwadde bayiro wenna n'otukunkumiriza wano ebitako. We are not even sure oba wabadde omazota wazoba nedda. Sente zabba mu bannayuganda n'oziwaayo zinunule omukwasi w'omwana. Naye bannaye nga obusungu buyina bungi. Oba embuzi yanisha mwagisaddakira Lubale za Mama Fiina mutubuulire. Sente zabba mu bannayuganda nga ng'ogamba eraze ndi musawa muganda eraze ajjanatika omuddo mwennyini weeremererwa. Kitika omuddo nekiguleeta Bulaaya mbu nja tujja kiroba drug trafficking zaabike linda singa amalirize. Visa wonna ne tukitegeera mutubuulire buli embassy emuteekeko bani olw'okusapootinga omuntu eyarapinga omwana. Ekikazi ekikulu ozadde omwana omu bw'ati ngabikira Maria Fiina. Levu ebeera levu munnange bwe batyo bamuwa levu abaana tebasaaga naye tebayiga simanyi lwaki tebayiga. Kati munnange otuvaayo eyo netugendako ku sayidi eya Daniela wali mu US oluvannyuma lw'akatambi ka Chameleone ne zaawedde okubeera nkafuluma nga balumya Chameleone bamusiibudde mu ddwaliro nga balaga nti balumya. Kakati bwati munaye Daniela naye asazeewo okubeera nga naye arekodinga akatambi okulagira ddala nti muganda wange ku myaka ana gy'aliko akyalimu n'embaga. Eyo nno nga tuvuddeyo ate bwe tuddako ewa Minisita Balamu. Minisita Balamu y'omu ku abo kwegamba gwe wali badde osuubira okuba nti essaawa eno nga minisita w'abavubuka ebigambo by'alina okubagamba birina okuba nga bigatta bagatte. Naye alina obukyayi ku kibiina ekya NUP ne yeerabira nti mu ggwanga erya Uganda buni kye bata demokurasiya. Ku lunaku agase n'okubeera nga bw'abeera ewaabwe eyo byayogera ate bibeera bibi nnyo. Naye munnange ekirungi nti kamera zo zibaawo okukwata wulira obukulu byayogera ng'agamba abantu oba agamba abaana emiti emito. Kirengeza nsanga omutoro w'omunyoro ng'ayingidde ekibiina kye bayita ekya National Platform kye tuyita kati gyo kyatongozekanga ekibiina eky'abasezi abalemedde bode ya Segirinya. Abaana ba Segirinya tebaazise taata waabwe babadde batudde ku kisaawe nga balinda bode ya taata waabwe ng'abasezi balemedde bode ya taata waabwe. Mama wa Segirinya n'agamba abasezi mundeke omwana wange bamutwale tumusabire eri. Abasezi ne balemera bode ya Segirinya. Kati mweba abatoro n'abanyoro what takes you genda kutamu bibina by'abasezi. Oyo ye minisita w'abavubuka Balamu Barugale ng'ali eri ewaabwe bw'atyo bw'asomesa. Naye ebigambo ebyo singa badde byogeddwa mu kulembeze wa NUP ali ku ntikko eyali badde tribalism.
era oyo alibadde tribalistic ng'alidde ne mu nsi y'olukwe. Ebyo munnange biswaliza ddala ebigambo ebyobusosoze ng'ebyo biswaliza ddala okuva mu muntu nga Balamu. Ate munnange bwe tugendako wali ku kitebe kya Nuupu kaadi efuuse kaadi batugamba nti omukyala Joyce Baagala nti mpuuga yamuvaamu dda kwegamba nti ye yava dda mu mpuuga sikaawo oba wayansi oba kikiba yali okubadde kagamba ye asalawo n'agamba nti yasazeewo n'agamba nti wange kanzireyo ku kitebe kanzireyo kubanga 2026 uno atuusa ate naakola ntya. Simanyi Mr. Finito Mr. Bitanu gye kigenda muleka naye nga amawulire agali ku mmeeza omubaka omukyala ow'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa essaawa eno ayagala kwetonda, ayagala kudda, anoonya mukulembeze w'eggwanga era pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akube amavi ku ttaka nti Mr. Bitanu yali yamuubya kubanga akazito Joyce Baagala ye akawulidde mu balonzeeyo baamugobyeko ne mu Kereziya ne walala. So mu kaseera kano awulira obuzito bw'amaanyi era kyemuva mulaba ku mikolo egyabadde Namirembe teyalabiseeko. Waliwo ababaka abali mu kattu abaagala okwetonda naye nga tekikyasoboka kubanga second chance ennaku zino tetukyaziwa. Kuliko omukyala w'Ebukomansimbi Veronica Nannyondo gye buvuddeko mwamulaba ne mu Lusirika. Kuliko Joyce Baagala Ntwatwa ebbaluwa yaziwandiise dda era ziri ku reception. Mbwatekamwa naye ayagala kwetonda. N'ababaka abalala Seggona naye ekintu kimutuddemu bamugamba oluwa oli otya kubanga yagenda ku mukolo gw'ebitaano n'celebratinga era akazito akawulira. Ne mu kino nga bwe tutera obbagamba nti obuyinza buli mu bantu be bakama baffe era pulezidenti yabagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa by'abaagala baba kujja kakiiko n'ogaana okulizayininga n'ogaana okukyusibwa n'osigalako n'abedi bwanika. Joyce Baagala ebbaluwa zo zigenda kukolebwa bwe ziti era bonaagireeta ekyo kyekigenda okukolebwa kubanga oli finito mbwatekama oli finito fuuga finito mwenna muli ba finito temukyalina kye mutugamba mututunze nnyo muli babi. Joyce Baagala akolanga ku NBS osoma mawulire ofuna $5,000 buli mwezi oli ku $25,000 buli mwezi za allowance n'ofuna n'omugagga n'afuka bbaawo Mathias Mpuuga ne mweyagala n'omanyiira nannyini masannyalaze. Tetukyayinza kubasonyiwa era nkugamba ebigambo bino wummula mirembe Joyce Baagala Ntwatwa mukwano gw'abangi omukwano gwagenda. Saba Mungu akulamuze ekisa gy'onaaba ogenze oba mufuupi. Nabadde nabasuubiza okubafunira akatambi aka Dr. Nicole. Dr. Nicole ng'akakasa nga Sseggirinya munnange bwe yatulugunyizibwa obusajja bwe ne babwokya ne babufumitafumita abasajja bazibu nnyo era akatambi kaakano munnange nga Dr. Nicole kennyini eyata ebifaananyi eby'obusajja bwa Sseggirinya nga nnyonnyola. Sijugera bulungi Luganda. If someone can send me a video with the Luganda translation, then definitely I will post it. What I didn't know was that Sseggirinya had never talked about his torture in any of his other interviews. Obviously, I couldn't understand most of those interviews because he was usually speaking in Luganda. So talking to him in English was, I think, a very interesting opportunity to hear the real story of Sseggirinya, and I'm really happy that I made that interview. And if someone can now help me with the Luganda version, then more people in Uganda can listen to it. And obviously it could also be a Luo version or any of the other languages in
Uganda. Ebyo yabikola ku biragiro bya Sseggirinya era munnange akaseera bwe katuuse Sseggirinya n'afa bw'atyo n'abita. Nga bwe nkutegeezeza nti kaadi ku kibiina kya Nuupu efuuse kaadi nti ku mulundi guli 2021 mu kalulu ako waliwo abaasuubizibwa nga bagaba kaadi nti nedda kaadi girekere ono gwe tujja gikuwa 2026 ng'emyaka 5 giringa munnange egiri ewala naye bwe tuli emyaka munnange giweddeko era kaadi kati efuuse kaadi waliwo abagyesunga nti kuguli omulundi mwaginemesa kakati mumpe buwi kubanga nagumiikiriza nendekera omuntu we mwaŋŋamba ndekere. Omwaka gwa 2020 navuganyaako era ne ŋŋenda mu kamyufu k'ekibiina ne sobola kufuna kaadi wabula nze sajja independent sajja ku bwannamunigina kubanga pate bwe yagaba kaadi nensaba mpagira oyo afunye kaadi ng'amaze okusaba nti ye asabayo ekisanja kimu kyokka ekisembayo nze nzirako 2026 kati wewano we tuli era kati lutuuse kati njagala kwogera nga agenda okwesimbawo ate yeeyagaliza enkola entuufu kubanga kuliteri yaffe na tugimanyi oba module ekozesebwa twemugamba nti mugenda mu kamyufu naddala ffe abayina slogan egamba nti people power maanyi g'abantu kiba kitegeeza abantu balina okusalawo ate ekibiina kyatukola bulungi ne tugenda mu kuwandiisa abantu be tulowooza nti be bannannyini kibiina okugeza tuba tuzze nga katugeze mu Makindye West nze mwengenda okwesimba nga member of parliament mulimu abantu bangi abe Makindye naye si buli omuntu alonda twalina system twalina process abantu bewandiisa era buli alina kaadi yaffe asobola okulonda kubanga munnakibiina system ze gye nandirowoozezza esinga okuba ennungi kwe kututwala mu kisaawe n'ogamba musiringa ovudde ku bino nti kululi walekera alani ne tukusuubiza nti ogenda kujja 2026 naye omuntu kubanga waliwo abalala abazza bataali mu ndagaano eri nti abantu abapya baba bazze okuwangula omuntu mukuba akalulu muleke mu kisaawe aleme nakwesimbawo ajje abantu bamugobe tutwale mu kisaawe osome okugeza osobola okuwaayo essaawa 2 n'ogamba olunaku lw'olwokusatu tugenda kubanga tukola primaries ze Makindye West n'ogamba okuva ku ssaawa 6 paka 8 ze ssaawa 2 abantu tujja kubanga tubateekateeka ngera tusoma tubakuŋŋaanyiriza mu kisaawe tukozese essaawa emu abantu bakole ekibalonde ojje ne list ogambe gundi abantu bayingire ekisaawe ogambe nti musiri yimirira wano alande nga bwe mpulira nti naye adda n'omugamba nti kola ki kubanga abantu be yagamba nti tagenda kukomawo olw'okubanga musiri kubanga bino si byanjwanjwa twayimiriranga ne ku butuuti nga tunoonya akalubaaba olwawo omuswaliza ebyaddala si bino byamankwetu obakuwa obuwikaadi agamba anzibye ayimiriraawo abantu batusimbe mu mugongo olwo no kijja kujjawo kiri abantu kye basinga okukozesa nti NRM esobola okukozesa primaries zaffe neeyingiza NRM tesobola kukozesa abantu kubayingiza nga abantu bagenda kusimba kuki ekirala kiri kisavinga resource saving titewajja kwetaagisa sente nyingi kitegeeza omuntu mujja kujja esimbe mugongo ebirala bino birimu ebituli bingi wokozesa katugeze security ballot wogikozesa abantu abalala bakozesa sente ne bagulirira awe NRM weeyingirira musobola n'okulonda abantu nga si bammwe kuliteri endala sekretary general w'ekibiina gyayogerako ate nga simanyi oba wamubuuziza nga sekretary general wakati nze kyendowooza nga nange bwe ndineko memba kati wano njogera nga agenda okwesimbawo omukulu naye yeeyagaliza e Kampala Central kati simanyi oba wamuinterviewinzemu nga sekretary general n'omwana omubuuza nti kati ate nkubuuzaamu nga agenda okwesimbawo e Kampala naye keeyo katuveeyo